batandika okugamba tugenda kudiza abayindi byabwe. Njagala oyita ono Moses Ali programu eyo gifule ya luzungu kubanga Oluganda tajja dusobola. Omubuuze takyajjukira nti Idi Amin yasasula abayindi sente zaabo na account number agimanyi ne bank mubateke sente agimanyi n'Abangereza bakimanyi n'Abamerika bakimanyi. Museveni ne yeekobana n'abayindi n'abagamba mukomeewo mujja kumpalo ke mumpa nze mbaddiza ebyammwe fana n'atuguumaaza nti mbaddiza bya bwereere bone batunda okitegedde eyo ne tuvaayo n'ayiya okuweerezanga abaana okugenda ebweru. Edda bwe wasomanga tekyakwetaagisanga kubeera nga ova mu famire emanyiddwa bwongo bwe bwakwemiriranga. Era gavumenti okuva edda zaayagalanga abantu baazo oba ya UPC oba ya Idi Amin naye baagabanga tulina scholarship 8 nti ye tujja gabako scholarship 75 5 tuziwa abantu baffe. Kati abantu 75 nga bava wonna mu Uganda abatali kusosolwa ne balitera abawagizi baabwe 5 bano bakikyusa eggwanga lonna baligabira 5 75 zibeera zaabwe. Eyo vaayo wajjawo enkola ejjanjaba abantu ebweru bagenda bakola mu byabwe nga banoonyereza gundi yalwadde baga president yakuyamba era nange bantu kako ne bagabana nze enkola mu parliament bwene batinyambye mundeke enfe olidde olwo ne mukwano gwange gwesiyatukirize mannya akola Makerere yalwala nga agenda kufa ne bamugajja tutwale wa president n'abaganda sijja genda wa president nze enkola Makerere batasobola kunyamba mundeke enfe kubanga ffe twamanya nti waliwo atulyaza amaanya ayagala twekwekamu atuperereze atufuule babi. Ensonga endala ey'ebitongole kati ebireeteddwa ayagala aleete ebitongole ebipya mugenda kuvamu ensonga bbiri. Olumwami Nsibambi azimanyi ne Ssemuka kati basoma amateeka. Abantu abagenda okuva mu bitongole ebyo baasayininga endagaano za kontrakiti zaabwe. Kati endagaano ezo bajja kugenda mu kkooti nga bagobeddwa. Kooti egaye mugende mutegeeragane babasasule esente zaabwe ez'emyaka gyonna gye babadde bagenda okukolera ezo zife. Ateeke ebitongole ebipya ate alonde abantu abalala abateekemu. Kati kiba Uganda bakyerabire owulidde ge magezi gayiya okukola kaakati. Mwami Museveni agezaako okukola bino byonna okusasula abawagizi be. Ekyokubiri agezaako okusikiriza abatamuwagira ng'abawa essente zakuŋŋaanya. Abantu benjagala okubategeeza bazaawa ebyobugagga byaffe byonna yabapanga dda yeye n'abantu mu maka ge. Ye kategori esooka. Ebyokubiri be bantu abalondemu ab'emmanga eyo betuyinza okuyita westerners si bonna naye alondamu balonde era abatamuwagira tabawa. Ekibinja ekyokusatu be Banyarwanda abalondemu Sewungu abamanyi n'abalala babamanyi be bafuna ettaka bagenda mu bitongole bagenda mu bwami babatwala ebweru okusoma bakomawo wano nga bagamba yasomye eki nti yasomye kino muyiye ekitongole tumuteekemu nga bakiyiya nga bamusaamu. Kaakati waliwo n'abawagizi b'NRM abalondemu. Bannayuganda bannange bassebo ne bannyabuuka mbanjulire ba Alihila Holdings Uganda Limited bano bakafulu mu kuzimba mayumba agali ku mulembe, plumbing, electrical installation and general construction, biodigester septic tank and many more. Todda mu kukaaba nga ba Alihila Holdings Uganda Limited webali okukuyamba. Gwabeetaaze n'ayagala okumanya ebisingakaawo kuba ku namba z'essimu eziri awo. Onaabafere oyagala kuteera mazzi mu nnyumba yo oba masannyalaze kuba ku namba z'essimu eziri awo oba otusange ku ofiisi zaffe ezisangibwa ku Grand Imperial Hotel. Jukira yefe ba Alihira Holdings Uganda Limited have it all. N'abali mu ttiimu eyo n'abasembayo bebe bamaze okuwangula nga bafuuse abawagizi be nabo n'abatwa abawa sente nnyingi era babaze okupereza bagamba tugenda kuwa sente nnyingi naye naffe byatuwaako
banze bali bantuse kwe bagabana zisamanyira sente nyingi zintambulira mu sente zimala bawulidde naye kakati ebyo Mwami Museveni byazakola njagala okuddayo okuwakanya ekigaa nti abazungu bamugumaza abazungu bamubuulyanga ebitambula mu nsi ne bamuwa n'amagezi naye tewaliwo bamugambira nti oteeka okugoberera kino bwe yali mu nsiko bamuwakanya tolwana yalwana n'amalako bweyja ku Batatrade bamugamba tejja kukola yazikuba paka lwe yagwa kati mbitongole ebyo sijja kumanya lukala lw'amaanyi kulumalayo naye kankuweeka amanya gano Mwami John tulina omusinguzi yasula UDB yakulirwanga Mwami Abasi Mawanda nga deputy we Haji Fazili Jingo Kasujja ne Mukyala Saida Buma nga mwakola oyo Mwami wa Oscar Industries Kiwanuka nga ya accountant waabwe era abagagga abasooka okufuna essente z'amazima bazijja mu UDB n'agibajjako n'agiwa Mwami John tulina omusinguzi n'agisuula n'agenda mu UCB n'agiwa Franka Mwine n'agisuula n'agenda mu Leerwe n'agiwa Enoch Tumusiime n'oluvannyuma n'agiwa Karamagi ne bagisuula n'agenda mu Uganda Airline n'agiwa Mbuyijana n'agisuula n'agenda mu Coffee Marketing Board n'agiwa Kakwano n'agisuula waliwo sente zaffe ezaali za East African Compensation Fund waliwo ambassador bamuyita Katungi n'amusindika Kenya esente zo naziwutanya era ne bazirya n'abali mu gavumenti era nakyo abazungu bakimugamba lwaki bannayuganda muziba buziba ne mukkiriza era abantu wana aboogerwako temuli Mulango temuli Muganda temuli Musoga temuli Muteso temuli Mukaramojja information ya airlines mpase actually airlines omusajja yazawo airline nefuna amaanyi yali Mutyaba muganda wa Migaddo mbaka we Buvuma Mutyaba yagisuulawo nga bano bamulemeseza okugiwa yagisuula kakati agenze ayingira mu bitongole mu lukwero luno lwazaako agenze ayingira mu bitongole tukomye wakatunje Kenya yes kankome kwabo agenze ayingira mu bitongole akozesa amagezi abiri okutiisatiisa n'okusikiriza oba okuperereza ayingiridde ebitongole nga amasomero aga waggulu ne universities ba headmaster bonna gye bali abakanga era headmaster okuwangalira ku bwami asooka agamba ndiwe NRM ng'olwasigala mu ssomero bebiriwo mu university abakanga lwakuba bamu bagumu owulidde kakati n'agenda mu bitongole bya gavumenti edda abakozi ba gavumenti bakolanga mirimu gyabwe gavumenti bwegwanga enkya bakeera ku mirimu nga bakolera mulala bonna abakanga ayagala babeere b'NRM n'agenda mu bitongole by'eddiini n'abayingiramu kati bannaddiini okwogera statement ey'olwatu basooka kuba kasimu kubanga bajja bawa emmotoka kuba ku Christmas bajja bawayo ensako nabo bazuukuke batandike okukola omulimu gwabwe gwe tubasuubiramu takomyawo n'agenda ng'ayingira mu cultural institutions mu fizo obwensikirano kino kankyatule ku CBS okuva edda nedda kabaka abeerawo naye mwali mulabyewa kabaka gwe bajjuza amagye Katikkiro gwe bajjuza amagye ng'agali wakati ekyali kisoboka okugamba nti tebalina security ne babawa abantu nga bambadde bulungi amasuuti n'ettaayi nga balina emundu zaabwe mu biwatu nga tewali abalo naye bano bajjira mu uniform nga kyagezaako okulaga ensi nti n'oyo nze mufuga nze mukuuma kati abantu bagamba bwe tutaawo tunaakola bibanga byerwanda owerwandaga nti bw'otaamuwe onookola oti owulidde ng'afuna 98 kati ebyo byazaakola kati ekibuuzo ekyebuuzibwa nti abazungu bambuzaabuza dde okutuuka ku ekyo abazungu bwe bamugamba nti olona mukyalawo abeere minisita wa education atakulanga wadde nursery school era abazungu bamuwaga amagezi abazungu bamugambye aleete abamagye bakolere ebibuli nga mutowe abakulembera operation relief creation kino akkirize nti nnemeddwa ensenenye mbadde sinabakwatula ayatule byetubadde tugamba abantu babirabe era abantu bazze baweebwa ebintu byaffe ebyo nga Mwami Nsibambi bwagambye betulinze akakiiko kaddemu kanoonyereze ne bwe buli baddi
tugenda bazuula kati amateeka gonna gajjakyanga gattaka gaki akolera ebyo bibinja byenkumenyedde byayagala abantu bafunemu emigaso naye Mukama yakola emigaso yagigaba guyinza okuzaala omwana ng'omwagaliza nnyo afuuke kyoyagala naye Mukama n'agaana ffe twali badde tuva ebukomansi bino tujja e Kampala abantu ne batuwuliriza nove Villa Maria nawe nojja e Kampala n'oboggola nguyogera ki naye Katonda agenda n'agereka n'aga nti bano we bali naye ono gwendeese nga naye bwe yamuleeta Museveni n'amuteekako kino kibeeramu kati emyaka 3 n'okusoba Busaini ki ekiddako kyanjo ekiddako bagamba bannayuganda temukkiriza magezi Museveni g'akozesezza abalimba biri yabitta ng'ayita mu bantu be kati talina kipya kyagenda kukolawo ayagala kuyiya magezi gaddamu kukola bitongole bipya abigabira abantu abapya. Uganda kanakama kamwe oyagala ennyumba yerabike bulungi ekuwesa ekitiibwa kambanjuli abakaawo ka Derrick Investments bano nga bakafulu mukola amayinja aga designing ennyumba oyagala enju yerabike nga yaba minister erabike nga aba designers abavudde Bulaaya kuba ku namba z'essimu ezo oba basinkane wali ekisaasi okulirana step by step tojja kwejjusa jjukira be bakaawo ka Derrick Investments